tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasafama Radio Uganda munafe nkwanirizaako nnyo mu programu yaffe eno WAWULA OKUMANYAKWO. Nze Emi April Nakawombe era ngewatali kumala budde katubeere nga tutandikirawo. Laba engeri Abaganda gye balwananga entalo oba kuyite okutabaala. Kasita wabeerangawo obwetaavu okutabaala, Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yayitanga Katikkiro n'omusajja we amanyiddwa nga Kimbugwe. Gw'atamanyi Kimbugwe ono yakulembererako beene essaza lye ery'e Buluuli. Buluuli eno bwe tugizza mu disitulikiti za Uganda ye disitulikiti ey'e Nakasongola. Era Kabaka olwayitanga Katikkiro ne Kimbugwe ensonga z'olutabaalo nga basooka bazimumuunyaamu bonsatule okulaba obanga ddala okutabaala kusaanidde oba nedda. Era zino wammanga ze zimu ku nsonga ezaatanulanga Obuganda okugenda mu ntabaalo. Abalabe bwe baatambalanga Obuganda, olwo nno ng'Obuganda nabo busalawo okugenda okwambalira abalabe abo abaabutabaalanga oba ababutabadde. Ensi Buganda okujoogwa nakyo kyagitanulanga nnyo okugenda mu ntabaalo, okugenda okweŋŋanga abajoozi abo nabo babatabaale. N'ensonga ndala nnyingi ezaatanulanga Obuganda okugendanga mu ntabaalo. Kaakano singa Kabaka, Katikkiro ne musajja we Kimbugwe baamalanga okukkiriziganya nti kisaanidde okutabaala, olwo nno basajja ba Kabaka ab'amasaza n'abakungu bonna baayitibwanga era nabo ne bongera okugaayagaaya mu nsonga z'olutalo. Bwe balabanga ddala kisaanidde okulwana, awo nno nga balonda omugabe era nga batandika okukuba eŋŋoma emanyiddwa ng'entamiivu. Eyo nno y'eŋŋoma eyategeezanga Obuganda nti ensi Buganda egenda mu lutabaalo. Omugabe oba akulira eggye lya Buganda eddwanyi yalondebwanga okuva mu basajja ba Kabaka ab'amasaza oba baalondanga omusajja ataayisikwanga mu maaso mu by'entalo okuva mu bakungu ba Kabaka. Ebyo nga biwedde, basajja ba Kabaka ab'amasaza baddanga mu masaza gaabwe gye baawangaaliranga ne batandika okuyitaayita mu bantu baabwe nga babalaalika ng'Obuganda bwe bugenda okutabaala era nga babategeeza olunaku Obuganda bwe bugenda okwolekera mu lubiri Ssaabasajja asobole okubalaga omugabe w'eggye. Era omugabe ne bwe yabeeranga amanyiddwa, beene yabeeranga alina okukola omukolo ogw'okumulaga Obuganda. Ku mukolo guno Ssaabasajja yasowolangayo omugabe abantu bonna nga bamwegesa amaaso era n'amulaga Obuganda mu butongole. Era beene yagambanga nti Ssekiboobo gwe ŋŋambye, gwe mugabe, genda otabaale abalabe obatulumbye. Awo nno Ssekiboobo naye yayimiriranga n'akwata amafumu 2 n'engabo n'aweera mu maaso ga Kabaka nti ŋŋenda kufaafagana n'omulabe okutuuka lwe ndimutta oba ye lwali nzita, n'ebigambo ebirala bingi ddala bye yaweeranga mu maaso ga beene. Ebyo nga biwedde, omugabe n'eggye lyonna baddanga ewaabwe ne batandika okusiibula abantu baabwe ennaku 5 nnambirira era nga bwe beetegekera olutalo. Omugabe bwe yabanga afuluma olubiri, bwe yatuukanga ku kyoto ggombolola yayoolangamu evvu n'alisiiga mu kyenyi okukakasa nti yeewaddeyo okufiirira Kabaka n'ensi ye. Ennaku 5 ez'okusiibula nga ziweddeko, omugabe n'abatabaazi abalala baafulumanga ebisaakaate byabwe oba abo abakopi mu maka gaabwe. Olwo nno ne bawerekerwako bakyala baabwe bonna. Omutabaazi bwe yabeeranga n'abakazi abangi ennyo
awo nno nga werekerwako abakyala abakulu bokka. Abakyala bano bagendanga bambadde ebbombo era bwe batuukanga we bakomya bbaabwe. Olwo nno bakyala bakulu okugeza Kaddulubaale, Kabeja, Nassaza n'abalala bayambulanga ebbombo lino. Buli omu ku bakyala bano n'ayambula ebbombo omuko gumu n'agwambika bbaabwe nga bw'alamiriza nti Balubaale babawerekere babawanguze ate babazze mirembe n'ebigambo ebirala. Era omuko ogumu omukyala yagusigazanga. Balubaale be baasinganga okusaba mu budde bw'entalo okusingira ddala baali babiri okuli Kibuuka Lubaale w'entalo ne Katonda ow'ebutonda kabaka wa Balubaale bonna. Era n'abatabaazi buli omu yaweebwanga Lubaale gwateekeddwa okusaba. Kaakati omutabaazi olwasimbulanga ekigere okuva awo waayimiridde ku ttale n'ayolekera olutabaalo, awo we baamwambalizanga ebbombo mukyala w'omukulu Kaddulubaale yayoolanga essubi. Omutabaazi we yabeeranga ayimiridde olwo nno n'alitwala n'alyaliira okwetooloola empagi eyabeeranga wakati mu nnyumba, era yatoolangako erimu n'aligatta mu ddala. Olwo nno n'asasira enju. Kino nno kyakolebwanga ab'omu maka baleme kwerabira mutabaazi waabwe era bongerenga okumusabira ewa Balubaale, naddala Lubaale Kibuuka abawanguze ne Lubaale Katonda abazze mirembe. Bwe baatuukanga eyo buli mwami yenna yakuŋŋaanyanga eggye lye ne liyita mu maaso g'omugabe oba muyite omukulu w'eggye nga likumba. Ogwo nno gwe mukolo ogwabeeranga ogw'okwoleka abatabaazi oba eggye eri omuduumizi muyite omugabe w'eggye. Abatabaazi oba bayita abajaasi mu lulimi olutegeerwa ab'omulembe guno babeeranga n'ennyambala ey'enjawulo. Omugabe yeesibanga ekitengu ku mutwe oba gayite amaliba g'engeye mu lulimi olutegeerwa ab'omulembe guno, oba oluusi yayambalanga amaliba g'emiyaayu. Awo nno n'anaanika obutiiti mu bulago, wamma ggwe n'awoomera olutalo. Era bwe yabeeranga alamaga oba ng'atambula ng'akwata effumu n'engabo. Ate bwe kyatuukanga ku batabaazi nga nabo beetonaatona era nga beewunda bonna mu ngeri ey'enjawulo, nga bw'omusanga tosobola kumutegeera. Bano beesiganga enziro mu maaso, ebikasima nga nno k'otadde n'ennoni, era nga nabo beewundiranga ddala mu ngeri y'emu okufaananako ng'ey'omugabe. Ekigendererwa mu kino okwewunda, baayagalanga bakanga abalabe baabwe, era kino baakikolanga buli ku makya nga beewunda. Olwo nno ne balyoka boolekera olutabaalo. Ate bo abakopi beenaanikanga amaliba nga nno kw'otadde n'embugo. Kaakati abatabaazi bwe baabanga bagenda okulwana baafunanga ekyalo kimu ne bakizingiza. Olwo nno kyonna ne bakisaansaanira, era buli wasaza yakulemberangamu eggye lye. Kino nno kyayambanga omukulu w'eggye okumanya essaza erisinga abasajja ab'amaanyi. Kaakati mu ggye mwalondebwangamu abo abaayambanga okufumbira omugabe emmere nga nno kw'otadde n'abatabaazi. Era mu lutalo amagye gaayambagananga, naddala eggye ery'amaanyi lyayambangako eggye erinafu. Olwo nno olutalo ne basobola okuluggusa. Kaakano waabeerangawo okulwana obwezizingirire eri abatabaazi, kubanga singa wazuulibwanga ng'oli munafu wattibwanga. Anti gw'okubeera omunafu ekyo kyabanga kitegeeza nti watiiriridde Obuganda, era oyo yenna eyazuulibwanga nti yanafuye mu lutabaalo yattibwanga. Era abambowa baabeeranga beetegese okutta omutiitiizi, wabula eyabeeranga asonyiyiddwa baamusibanga olubugo n'afaananira ddala ng'abakyala, n'oluvannyuma ne bamufukamiza era n'awaatiranga abaami emmere. Kino nno kyalumanga nnyo abasajja nga bakirabanga okuweebula ekitiibwa kyabwe. Era olw'ensonga eyo abasajja mu ntabaalo zino baalwananga okufiirawo okulaba nga
tebafuuka ng'abakazi oba waakiri baasalangawo okuweebwayo eri abamba okuttibwa naye nga tebafuuse ng'abakazi. Kaakano eno ye yali essimu y'Abaganda ey'edda mu ntabaalo. Abaganda baalinanga amagezi agazzanga eka amawulire agafa mu ddwaniro mu ngeri ey'amangu ate mu kiseera ekitono ddala. Bwe baabanga bawangudde olutalo naddala singa baabeeranga bweru wa Buganda baakubanga engoma ey'omwanguka nga bali ku nsalo ebweru wa Buganda. Kaakati Abaganda baawuliranga engoma eyo nga nabo balinnya ensozi empanvu n'emiti nga bongera okukuba engoma eyo mu ngeri ey'omwanguka era waabeerangawo n'abaddukanga embiro okutuusa amawulire gano mu lubiri. Weewaawo olumu baasanganga beene amawulire gano gaamutuuseeko dda. Awo amawulire gano amangu n'embiro gaasaasaniranga Obuganda bwonna kubanga abaawuliranga engoma zino nga nabo bazongerayo mu ngeri y'okulinnya ensozi n'emiti nga bongera okuzikuba era awo Obuganda bwonna bwajjulanga essanyu. Embuutu ne zisindogoma okwetooloola Obuganda bwonna nga bwe balindirira abatabaazi era olw'essanyu bakumanga omuliro ku nsozi waggulu saako okusindogomya embuutu era Obuganda ne bweteekateeka okulindirira abatabaazi okutuuka. Waabangawo okuteekateeka omwenge gw'abatabaazi ogumanyiddwa nga akawulula. Abatabaazi bwe baabanga badda nga bakyala baabwe babalindirira n'olwendo lw'amazzi buli mukyala lwe yakwasanga bbaabwe n'anywa era ne basanyuka. Olwo n'addira essubi liri lye yasala bbaabwe we yali ayimiridde nga bamusiibula n'alyaliira mu ddiiro wakati. Olwo nno n'asoosottola emmere ne balya anti essanyu nga libula okubatta omulwanyi waabwe ng'akomyewo nga mulamu. Wabula omukyala bwe baakamutemanga tibba yafiira mu lutabaalo. Awo nno ng'akuba olwendo lw'amazzi wansi ng'alwasa ng'addayo eka mu nnaku ey'ekitalo okukungubagira bba. Abatabaazi baakuŋŋaaniranga mu lubiri. Olwo nno beene n'abagabula omwenge ogumanyiddwa ng'akawulula. Abatabaazi abaameggananga n'abalabe ne babatta baaweebwanga ebirabo era bakitaabwe enkuyege bwe zaabanga zikyabakubira enduulu nga babagwa mu kafuba n'okubawambaatira. Olwo nno nga babakulisa olutabaalo. Abatabaazi abaali abatiitiizi ku lutabaalo baayanjulibwanga eri beene era ne babatambuzatambuza mu mbuga nga bwe babasekerera. Ekyo bwe kyaggwanga baafumbiranga basajja ba Kabaka abazira emmere ne bassaako n'enkoko. Olwo nno ne basoosootola abaami abaali abazira ku lutabaalo ne balya ekijjulo. Ekyo nga kiwedde abasajja bano abaabeeranga abatiitiizi ku ntalo baaweebwangayo eri abaami ne babatwala ewaabwe. Olwo nno ne batandika okubasogolera omwenge nanti olwo nga bafuuse baddu kubanga olwo Kabaka yabeeranga amaze okubafuumuula ku bwami. Ebyo nno bye bimu ku bitonotono bye tusobodde okukukuŋŋaanyiza ku ntabaalo z'Abaganda nga bwe zaabeeranga. Nkwebaza nnyo okwekuumira ku mukoto guno ogwa CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze imi April Nakawombe.
88.8 CBS FM.